Yes, alright. Oli ku Yugi Updates bikosinziro kubanga otuwuliriza gu mukwano gwange ali eyo. Tuba tusimbudde mbakulisaayo nnyo mukulike obwakedde. Mbeera mbakulisaayo nnyo mukulike obwakedde mikwano gyange abali eyo. Yonna buli kasonda kansi mwoli mosinziro mbanga otuwuliriza. Kakati nno mwami oli Kaguta Museveni omukeeredde. Mwami oli Kaguta Museveni oba ye yabadde agenda maaso n'okubikola yabadde anti ye commander in chief. Yagenda maaso n'obikomandinga administration ye ogenda maaso n'okutuntuza bannayuganda byonna bye tulabye okutandikira mu by-elections ezaali mu Kawempe nga tugenda maaso n'okurepressinga omubaka omugenzi Muhammad Seggirinya saako n'omwaka ogwa 2025 mu campaign ze tubadde tulimu ezitutwala mu general elections ez'omwaka guno ogwa 2026 byonna ebiguddewo mu birabye obuvuyo chaos byonna si ffefe kafeka babiraba wabula byalabibwa ensi yonna internationally era okutta abantu okuba amasasi mu bantu kutiya gaasi obasiba obabuzaawo obawamba byonna ebyo twala tugende bye byali baana baliwo mu biseera ebyo. Kakati wenjogerera wenjidde ku mpewo mukwano gwange nzikiriza nkuwa amawulire gano ag'essanyu nti Amnesty International kino kitongole kisabye Uganda egende maaso n'okukola okunoonyereza ku elections violence. Kisabye Uganda egende maaso n'okunoonyereza ku mivuyo egyali mu kulonda kana okwakalulu kana akawedde aka 2025 ng'ennaku z'omwezi 15 mu January saako n'ebyagenda maaso mu campaign mwaka ogwa 2025. Kitongole Amnesty International kisabye wabiruwo kunoonyereza wakolebwa investigation. Oli ku Yugi Update Civic Sinzido bango tuwuliriza. Kakati nno gwatamanyi kitongole kino ekya Amnesty kansooke male okukikuyitiramu bulungi otegere ba Amnesty betwogerako bo bebaani oleme kubeera awo ng'olira biwulire twagala okumanya ba Amnesty bebaani njagala owulirize. Kakati Amnesty kye kitongole ekiri global naye nga tekiri ku party of government ate ngeno organization namba era headquarters zaayo zituula wali eri mu London. Era ng'ekitongole kino omulimu gwakyo kifokasinze mu kuprotectinga n'okupromotinga human rights. Bagamba nti omulimu gwakyo kuprotectinga human rights ezafoundingibwa oba ezazuulibwa mu 1961. Era kigambibwa nti nno nga bo basinziira ku mwaka guno bagamba British lawyer amanyikiddwa nga Peter Benson yagenda maaso n'okubanga growing over 10 million members saako ne ba supporters okwetooloola eggwanga lyonna abagenda maaso n'okukampeininga mu ggwanga nga buli muntu awulira ejjoyi awulira eddembe mu rights. Era ne bateekawo kye bayita Universal Declaration of Human Rights. Kakati muno ekino ekitongole ekya Amnesty organization namba ereetula mu kibuga London ng'omulimu gwa efokasinze mu kuprotectinga n'okupromotinga human rights mu nsi yonna. Kigambibwa eddembe lino lyazibwa mwaka ogwa 1961 era lyazibwa ne lawyer Nakinku amanyikiddwa nga Peter Benson. Kati gwadambuuza bebaani ba Amnesty organization kitegeeza nti no kigambibwa mbu ekozesa approaches ez'enjawulo ziri 3 omuli research, advocacy, mobilization. Bwe bukunizo bwekozesa ogenda maaso n'okutuukiriza omulimu gwayo n'omulamwa gwayo. Era balina specialized team traveling globally mu nsi zonna ogenda okukola investigation n'okufulumya document nga bafulumya document ku ssekinnoomu oyo abeera yenyigidde mu kutyobola eddembe ly'obuntu oba oli wansi ki oba oli wansi ki. Era kigambibwa n'obeera ng'oli patana
mu NG eno era osigala ovunaanyizibwa oba oli partner mu human rights violation research team ekunonayo era ekukimayo. We boogera ku advocacy ba staff ne ba volunteer ba engaging direct ba policy makers okugenda mu maaso n'okupushinga legal reforms n'okuprotecting eddembe ly'obuntu. Enkola eyokusatu, ennyingo eyokusatu, mobilization. Bagamba nti nno campaign teams zigenda mu maaso n'okweducatinga public n'okuprovidinga tools ezigenda mu maaso n'okukuza activist ogiteeka ku demand eri bannansi okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga. Nkubuulidde ennyingo ze batambuliramu. Bayina key focus areas omuli obligation of death penalties saako ne ending torture saako ne prisoners of chaos. Ze zimu ku nnyingo maze okuwaako ku briefinga ekitono kuba Amnesty International, kitongole kiri awo kyo kirwanirizi kya ddembe ly'abuntu globally mu nsi yonna, naye nga nkugambye kituula mu kibuga London. Eddembe lino lyafuuningibwa mu 1961, eddembe ly'olina ly'olina okubeera nalyo. Kati so omuntu aleme kujja mu 2026 ati obola eddembe lye amala amanyuke bumanyusi ng'agenda. Ekyo tukivumirira. Lwaki bavuddeyo ba Amnesty? Bagamba basabye ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda nga babawadde ennaku mbale bagende maaso n'okukola investigation ku violation eyagenda maaso eyakolebwa ku opposition members saako n'abawagizi nga bengerera okutuuka mu kalulu ka 2026. Ekitongole kino organization ene eyagala ab'obuyinza mu Uganda batandikire awo okunoonyereza. Kugambye oli ku Yugi Update Civic Osinziro Bango otuuliriza mbeera ki gye boogerako, lwaki bandyetaaze okunoonyereza ku nsonga eno? Tunuulira wekkaanyi. Bana bamukubye isasi. Bamukubye isasi. Opere. Embeera yongedde okuwoneka mu kibuga ky'Iganga. Waliwo atiddwa akubiddwa amasasi wano. Njagadde okulaga embeera bannayuganda gye bayitamu nga bali mu campaigns saako ne mu elections eza 2026. Oli ku Yugi Update CV, nyongera okujjukiza ku Osinziro Bango otuwuliriza. Kakati ekitongole kino ekya Amnesty kivuddeyo ne kyesoolawo lwantogo ne kigaa tetugenda kubeera eno ng'eddembe ly'obuntu likyobolebwa mu ggwanga erya Uganda. Katusooke tubawo okulabula. Tubawadde omukisa mubeeko bye mutupresentingira. Bawadde omukisa gavumenti ya Uganda ab'obuyinza babeeko presentation gye bakole okunoonyereza nga bo, kubanga bo bamaze dde okukola okunoonyereza okwabwe era bakufunye era bakuyina. Kati bagamba ekisigalidde be b'obuyinza mu ggwanga erya Uganda bakole investigation okunoonyereza ku ebyo ebyagenda maaso mu kalulu aka 2026 saako n'ebyali mu campaign mu 2025. Baagala obuvuyo obwo chaos eyaliwo, okuttako abantu, okusanjaga, okucunya, okuwamba, okusiba
ebyo byonna baagala bakole investigation mu campaign saako ne mu kalulu kano akawedde ng'ennaku z'omwezi 15 obadde oluyita nno oluto tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza jjukira akalulu ako ka byafaayo era bangi obajjukiza ekirala n'otabajjukiza biseera ebyo kubanga bannayuganda bangi abaavaayo okulwanirira enkyukakyuka nga baagala enkyukakyuka ate nga bali tebazizza musango okuwagira ekibiina kyonna kibasaaniza okuwagira kubanga ssemateeka wano abalambika bulungi nnyo nti buli siisi waddembe okuwagira ekibiina kyonna kyonna ky'abaayagala ab'amateeka baavaayo mu buli kika mu ggwanga erya Uganda okusobola okwogera ku mbeera eyali egenda mu maaso can you imagine n'oyo kennyininyini yali yeesimbyewo eyali yeesimbyewo ku kifuko kye twagala okujulisa nene mugenda mu maaso ne mumuyisanga ekyonziira kakati amateeka bwe gaba nga tegasobola kussaamu respect muntu oyo kandidenti eyeesimbyewo mu kifo ky'obubaka katulowooza gavumenti ena respectingaani kitegeeza nti n'eddembe ly'obuntu lituuse ku extent okubanga obulabe omubaka basobola omuyisa mu ngeri eri violent wet kati ate gwe omuntu wa wansi kitegeeza Uganda ebadde breedinga oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuuliza gwatanatuyungako nkutegeeza kirira wansi ekigambo subscribe we kiri kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo tukyagenda mu maaso wuliriza organization egamba security forces bagenda mu maaso n'okutagetinga ba members saako n'abawagizi b'ekibiina ekiri ku opposition mu party ya National Unity Platform ekimanyikiddwa nga NUP era bagenda mu maaso n'okuteekawo forces z'amaanyi mu ngeri ey'okucunya ey'okusiba n'ebikolwa ebirala binnyo bye baayolesa treatments nnyingi zo ze baakola era bagamba ebintu bingi nnyo ebyaliwo amagye ge byakola encunya gye gaacunyaamu nga batuukirira mu kalulu ka 2026 mu January ng'ennaku z'omwezi 15 mu general elections kakati aba Amnesty bagamba twagala bobuyinza bakole mu kunoonyereza ku ebyo ebyagenda maaso n'okutuusibwa ku bawagizi ku ba members ku bakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform tukyagenda maaso wuliriza kigambibwa era ekibiina kino kigamba organization eya Amnesty egamba ya receiving multiple reports nga nyingi okuva mu busondo obw'enjawulo nga ziraga nti nno wakati wa January ng'ennaku z'omwezi 15 saako ne January ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka ogwa 2026 bannayuganda bacunyizibwa naye nga ababacunya be baani okusinziira ku lipooti zibalaga nti Ugandan People's Defence Force aba UPDF ejje eryakakasibwa era eriri mu mateeka okukuuma bannayuganda n'ebyabwe era nga likolera wansi wa civilian likolera wansi w'omuntu wa wansi munnayuganda gwatwala ejje lino saako n'aba Uganda Police Force kigambibwa nti balinkinga mu kutta abantu abawera 16 okwetooloola eggwanga mu ngeri emenya amateeka era ekitongole kigamba organization egamba bagenda maaso n'okwarestinga n'okusiba abantu enkumi n'enkumi z'abantu era nga kigambibwa bagamba nti mu kaseera ako engambo zayitingana era information yatuyitako nti bangi batwalibwa mu detentions badetainingibwa mu ngeri ey'ekyennonero ebemenya amateeka bangi ne bali pressingibwa ne batwalibwa mu buduukulu obutamanyikiddwako paka na kaakati can you imagine era abalala bakubwa bubi nnyo paka ku erisembayo nti ne treatment zaali tezisobola bakolwako era abamu baafa era okwo kwe basana okutokyalinga okw'ebika ebyenjawulo ng'okubatwala mu basements ate eno ne bamala ne babadetaininga statement wetyo weegamba bino si bya mukutu guno ogwa Yugi Update TV wabula lipooti eyafulumiziddwa Amnesty International kibiina kisinziira mu kibuga London era kirwanirira ddembe ly'abuntu ekyo nakigambye dda abasajja beesetingira akalulu ka 2026 kuva myaka 2 emabega ne bagenda maaso nga basinjaga nga bateekawo entiisa mu bantu nti baleme kujja kulonda olw'okuba nti nno okulonda kwa 2021 kwabatiisa nnyo kati ne baagala bateekewo embeera ne chaos nga nno ebitongole birina okukuuma eddembe bye bigenda mu maaso n'okutabangula eddembe mu Uganda nga biteekawo chaos
okutiisa abalonzi n'abawagizi abali ku ludda olw'opposition baleme kulabikako mu kalulu aka 2025 nga balinga abasindikira akabonero nti bino bye mulaba ebigenda mu maaso bye tugenda okukola kati bye bigenda okulabikako mu kalulu aka 2026 ng'era basindika obubaka obulaga nti nno olaba tetunnatuuka mu kalulu embeera eriwo eti kati omuntu anaayetantala okulinnya ekigere ky'ekkalulu kakati yembeera gye baali bagenda mu maaso n'okusindika eri bannayuganda naye bannayuganda abasinga tebaali batiitiizi kye baali baagala baali bakimanyi era baabukeera bwankokola enkoko baagikwata mmwa ne bagenda ku polling station basobole okuba nga basuula akalulu balonde oyo omukulembeze gwe baagala batwala mu maaso naye munnange nga we nkugambye bannayuganda si batiitiize enkoko baagikwata mumwa ne bagenda basobole okuba nga balonda omukulembeze gwe baagala okubatwala mu maaso gwe balabamu essuubi gwe balinamu essuubi naye baabuwe ebyaddirira byali miranga na biboobe abasajja jjukira baali olwedde bamaze okusalako intaneti kakati ng'ensi bagisibye amaaso nga Uganda etambulira mu kizikiza era simanyi we baba nga ali abalwanirira demokrasiya eyebweru ye demokrasiya ina watu walina okuyisibwa mu ggwanga Uganda twetaaga baveeyo batunnyonnyole kubanga bannayuganda baagezaako niyo omusajja yateekawo entiisa kuva mabega bannansi balabanga kibatalabangako teri kalulu kaali kabaddewo nga kalinga military operations mu nsi yonna okujjako wano mu Uganda nga olabiranga emirimu egyagino kalingibwa ekitongole ekya Electoral Commission giwambiddwa ebitongole ebikuuma ddembe omuli ebya SFC, UPDF, CMI, military police byonna byonnomu nga bebigenda maaso n'okondakitinga operation ezirina okukolebwa oba exercise ezirina okukalingibwa n'ekitongole ekya Electoral Commission era Simon Byabakama wananenyezebwa kubigenda maaso oba kubyagenda maaso mu kalulu kati saa zino bamubuuza biwadikirira yiringa biwalangirira okuva mu kalulu ka 2026 byavaawa polling station kizo wasoma constituency tuwe results ezava mu constituency tebazirabako tebasalendalinganga kakati emberenge egaze kakati organization eno okuva mu Amnesty International egamba nti twetaaga mukole investigation nga tetunnajja kubanga buli kimu tukimanyi twagala mutubuulira akana n'akataano bino byavaawa kyekyagenda maaso kyekyagaana era ng'egamba organization eno egamba violations zino ezaabeerawo masekati mu Uganda nga ziri ku international level international wide usaako n'okuba nga baggala intaneti era kino nga kya imposingibwa n'ab'obuyinza ennaku 2 emabega nga okulonda tekunnatuukawo kabonera akalaga nti no waaliwo ebikolwa ebyokko eby'ekitujju eby'ekitemu ebyagenda maaso n'okutuusibwa ku bannayuganda emyezi 3 emabega okuva security forces bagenda maaso n'okuyimusa enkola ey'effujjo eri public eri bannayuganda era kigambibwa nti naye okuva ebikolwa eby'effujjo ebyatuusibwa ku bannayuganda teri ofisa n'omu yali akwatiddwa n'agenda maaso n'okuvunaanibwa kwebyo ebikola bye bagenda maaso n'okukola kakati ekitongole ekya Amnesty International kigamba Regional Director for East Africa and Southern Africa kirimu ebiwayi kakati bana ba Amnesty International's Regional Director for East Africa and South African bagamba ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda balina okwenshuwalinga nti ebyo ebyogerwa obuvuyo bwatuusibwawo obw'okuvvoola eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda ng'era bigenda maaso n'okutuusibwa ab'ebyokwerinda security forces kigambibwa eyo yali impunity eyali ku highest order era nga kigamba balina okukola effective investigation era nga bwe bamaze okukola investigation ne bainvestigatinga era nga bagamba baofficers bonna bali mu responsibility balina okubeera nga bacountingibwa they have to be accountable bavunaanizibwe baofisa bonna basuspectingibwa abateeberezebwa okubeera nga be bamu
kubagenda mu maaso n'okuvvoola eddembe ly'obuntu naddala abo odalinga abatowangazi oda nabo babeetaaga ng'ovuddeko ku mmwe abaakitinga ekikolwa kino abaakiteeka mu nkola wabula ne bali abakolangazi oda nabo babeetaaga. Kigambibwa nti abo balina okuba nga basuspendingibwa okuva ku mirimu gyabwe. Balina okubeera nga basuspendingibwa baleme kubuzaabuza bujulizi obugenda okugenda mu maaso okukola. Kati kitegeeza ekitongole kino ekya Amnesty Organization eno eringa egamba ab'obuyinza mu Uganda nti mukakase nti mba mukola investigation okunoonyereza ku buvuyo obwaliwo mu mwaka ogwa 2025-2026 b'officers abeenyigirwa mu bikola bino eby'okutuntuza bannayuganda mukakase nti nno bakwatiddwa mubagolole ettumba so ne bana abaakola orders mubagobe ku mirimu gyabwe. Lwaki? Kireme compromisinga investigation. Tukakase nti no investigation teyabadde sabotaged, yatambudde nga yabadde ina okutambula. Obuli ekintu ng'ekyo kiri serious n'okusinga kikyolowooza. Oli ku UG Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza tukyagenda mu maaso. Kituuma Lusoke onono nga police spokesperson ku lunaku olw'Essande yavaayo n'agamba n'awandiikira ekitongole kino ekya Amnesty International report naye nga nkugambye omwogezi wa police spokesman Lutumwa Lusoke yakatutemye olunaku olw'eggulo yagambye nti ye yabadde tannasoma mu kiwandiiko kino ekyavudde mu Amnesty International report eno yabadde tannagisoma era yabadde tasobola kurespondinga ngeri gye kyetaagisaamu naye ndowooza okuva ke yagitegedde ayinza okuba nga agenda giyisaamu amaaso. Newankubadde yagamba yafuna cases oba ne report ajja kubeera nga akonsultinga ab'obuyinza nga tannaba kubeera nga issuinga response eri aba Amnesty. Agambye agenda kuba nga afuna reports okuva ne consultation okuva eri ab'obuyinza nga agenda mu maaso n'okuba nga awa ensonga eno nga bwe yabadde. Spokesperson Lutumwa Lusoke kakati ate ye Charles Magezi acting director bano bonna bali ku report beetaagibwa. Amnesty Organization ebatunuulidde n'amaaso George omwogezi wa poliisi saako ne Charles Magezi onono mwogezi w'eggye erya UPDF. Oyo omwami ye gwe tulengera awo yavaako dda Flex Kulaije bamuwummuzaamu ne baleeta Charles Magezi ebiseera ebyo yali actinga nga spokesman w'amagye aga UPDF. Acting Director wa Defense Public Information teyannaba kubanga respondinga calls ezaamukubiddwa okuva mu Amnesty International asobole okubeera nga abitebya bonna babyebalamye naye kino bakiyita kiryatabaala n'ali ewaka kimusangayo. Amnesty International egamba wakati wa nnaku z'omwezi nga 5 January saako n'ennaku z'omwezi 21 March ya interviewinga abasajja 33 saako n'abakyala 15 nga babeesingira ku nsonga eyali mu Kampala, mu kibuga ekya Kampala, mu Lubaga, Luweero, Bulenga, Mityana, Mukono, Lukiga, Imbalala, Luka, Wakiso, Lira, Tororo District saako ne Busoga regions. Bagenda maaso n'okukola investigation babuuliriza biki ebyagenda maaso. Organization egamba ya documentingibwa 10 incidents nga security officers bapiyaringa be bakozesa engeri engomenya amateeka ne force ey'amaanyi ennyo esukkulumye ku bannansi era bangi bagenda maaso n'okuba nga battibwa. Era kigambibwa abantu at least 7 battibwa mu Butambala mu biseera ebyokulonda ate abalala 3 mu Bulenga
abalala 2 mu Luweero saako n'omuntu omu mu Lubaga, mu Nsambya, Mityana saako ne Mukono. Tukyagenda mu maaso. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Kaakati Tigere agamba Amnesty International ya verifying postmortem reports ez'aba victims 6. Ezo zonna zali zindicating era nga ziraga nti baali baafa gunshot injuries. Saako ne family z'aba members abo abaafa bagamba ba Amnesty International tebakkirizibwa ku witnessinga postmortem process, era kigamba nti ab'obuyinza tebagenda maaso na kulanchinga investigation mu kufa kwabwe tekwakolebwako. Aba Amnesty bagenda maaso n'okubeera nga bayanja ensonga eyo. Ekiro kimu mu kulonda nga aba elections agents abali ku ludda olw'opposition ba members mu parliament, Muwanga Kivumbi yali agazalinze mu makaage ng'ava kutwalayo declaration results forms. Kigambibwa nti amagye gaayibwa ne gasurroundinga compound ne gatandika okushootinga era ne gatta abantu 7. Obujulizi bwagazalenga era aba Amnesty International bayindicatinga nti babiina mu investigation yaabwe era okutta abantu kino ekyononere era nakyo bakyena. Kitegeeza bakuŋŋaanyiza obujulizi obumala kati bavaayo ne basaba ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda bakole okunoonyereza kwabwe. Kitegeeza birina okulireetinga ku lipooti gye bayina, tebirina kubeera nga byawukana nnyo ne lipooti gye bayina okusinziira ku investigation bo gye baakoze. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza era bavuddeyo ne bagamba ennaku z'omwezi 15 July Lubaga Indagire ku Indagire Victory 3 batambula ne badda ewaka, saako n'abalala abalonzi buno nno bujulizi naye bano baakubibwa amasasi emabega, abamu ne bakubibwa ku mutwe. Bullets zagenda maaso n'okuvuga mu maaso gaabwe. Ba security officers abajja ku scene kigambibwa nti abakyala bano battibwa naye baati witnessing aba officers abaali mu kikolwa kino era omuntu oyo eyafa eyasooka okufa mu bana 33 amanyikiddwa nga Victoria Indagire yattibwa Mmundu. Kakati Amnesty International egamba kano tubayina temuyinawe mugenda maaso na kwegaanira obujulizi tumaze obukuŋŋaanya, twagala mukole investigation yammwe mutuwe lipooti naffe tufulumye lipooti eyaffe omusango gubeere nga tugumala amampaati. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza wabula ate bwe tuddako ku kibiina kya National Unity Platform nayo kigenda mu maaso n'okukakasa eggwanga nti obuwanguzi bwabwe bwabbibwa. Mu ngeri ki? Kansoke nkuwe Louis Rubongeya ow'ekibiina kya National Unity Platform era ono nga Secretary General agenda mu maaso n'okukakasa ng'ebagenda okozesa amateeka okwanika obuziina bw'ekitongole kya Electoral Commission mu ngeri gye kyakwatamu emirimu gyakyo. Njagala owulirize. Tubagamba era kati press conferences zonna zitubaddeko twabagamba nti wewawa tetwagenda mu kooti naye twagala obujulizi bwaffe tubulage ensi n'abantu bategeere kyetwogerako bwe tugamba nti President Kyagulanyi ye mulonde ye mutuufu. Abantu twagala bategeere butya byabakama n'abantu be bwe bafutyanka obuwanguzi bwabwe kitya. Kivola twabagamba nti byala forms ffe tulina nyingi nnyo in our custody. Tulinze byabakama oyo ateekeyo dia forms zeyasinziirako okulangirira akalulu ke yalangirira. Kakati abantu bannansi bategeere amazima. Tujja bagamba polling station eno mwalonda bwe muti okusinziira ku dia form entuufu
naye bano bagikyusa ne bakola kino ne kino era n'abantu baffe ababulijjo abalonderaawo babeere involved batubuulire amazima emityana ku polling station bweti ne bweti mwalondaani kubanga baavayo ne bagamba 72% naye 72% nga terina backing etteeka liragira akakiiko k'ebyokulonda nti bw'omuba mugenda ku announcing results mulina okulaba nga presidential candidates bonna n'ebibiina ebyetabye mu kalulu balina copies za DR form zonna zemugenda kusinziirako okulangirira akalulu ne bwetwogerera tugenda kweza emyezi ebiri tetuzifunangako kiraba era twabawandikira bakakyogere tubagamba twagala mutuwe copies etteeka ligamba nti buli polling station bwemala kulonda bwe muti eyo DR form balina gitimba abantu bwe balaba abantu ba bulijjo. That is what the Presidential Elections Act says. Etteeka libalagira okutimba eyo DR form buli omu n'abeera nga asobola ogiramu buli omu n'agikuba ekifaananyi buli omu n'akola ki naye tebakikola kubanga babagezaako okukola ki kubba akalulu. So ebyo byonna kyobola tubadde tubagamba ebbanga lyonna nga tudimandinga nti twagala kulaba DR forms zemwasinziirako twagala kulaba tally sheets zemwasinziirako bannayuganda tusobole okubalaga amazima g'ebyo ebyagenda mu maaso. Ebyo byonna mu bibanja naye nammwe nga temwajjayo certificate ng'okulangirira kuwedde anti kubanga yali yakifere certificate yali yakifere ekisooka nakugambye nti certificate erina okubeera backed by DR forms erina okubeera backed by tally sheets. Etteeka ligamba nti abantu bamala okulonda ku polling stations results zino zigende ku subcounty era abantu baddembe kuzigoberera ku subcounty ne bavaawo ne bagenda nazo ku district tally center bwe zituukaawo buli returning officer ng'amaze okuzibala alina okukuba ebifaananyi n'azisikaninga n'akwata ne tally sheet gyasinziireko okubala oba okugata oba obululu n'azitusindikira so that abantu betusindika ku tally center eya national baleme okubeerayo ng'ebifaananyi. Kati abantu baffe bali ku tally center nga babuuza byabakamu oyo era waliwo n'akatambi ke mwakwata nga mumubuuza DR form ziriwa polling station kizobala era nga tasobola kunyonyola kubanga abantu bamala okulonda presidential candidate alina okubeera nga alina watudde tulina okubeera ne tally center yaffe ne tulaba DR forms ezivuddeyo netukompayaringa neezo zebaleese kati awo tegeerera ddala lwaki bajjako ne internet kubanga bati bagala abantu bakommunicatinge bati bagala zena saabawandiisi nkubira omuntu waffe Karamoja mubuuze mbulira DR forms zigenze zitya ovudde ku polling station ezenjawulo butambudde butya n'ebirala bwe bityo. So kyova olaba tugamba nti byonna bye bakola byali si bituufu era ttiimu yaffe yali ku tally center yagaana okukwata eyo certificate kubanga yali teri backed by anything. ekyo kikyusa ki ekyobutagikwata ate nakugambye nti tuli mu kabanja ate mu kabanja